Ono ye WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakotte nani? Ani akumenya ukani? Yonna mu WOLOKOSO. WOLOKOSO, WOLOKOSO, WOLOKOSO. WOLOKOSO, WOLOKOSO, WOLOKOSO. Mu weekend taxi. Chenda musanva kasirisa satu femu mwafa radio Simba empologoma enujede benkubuza kwa radio sinzilo kula mpozi ngate ojitumbude amachama lunji wadobude wachikome nenga fetu gamba tuja kula mpozi ngate tukutusa kwa chona kula mpozi ngate omanya WOLOKOSO mu weekend taxi kudachika musanva zakate kusawa satu ezo kumachia atenze sula senyonga Mr. Mosquito HAJJI TITIIBYA omuhwati mbera nyingira omprogramu ya fe WOLOKOSO mu weekend taxi mberenga nduba bulungi nyo nenga titewera wilanti kanko kakalamu ajakwera negata ko waleri ate tuberenga tongero kubiranga tukisensula bulungi nyo abali mpozi ku Facebook page yafe tubagamba mwongere muje tutandikire wamu tubagamba genda ku femu mwafe oja kubanga otufuna bulungi ate gwe mpozi osobola okuyita ne ku YouTube channel zaffe noberanga otufuna bulungi genda ku Radio Simba TV obogende ku BOCAT TV obogende ka Kalam Times oja kubera mpozi ngate otufunira ddala bulungi nyo olwensonga nti tuyina mangi nyo naye nga singa kitandika njagala baseka HAJJI ati mwena muje munjubise mtu werenga tukitandika WOLOKOSO bamameni mbetaga bamameni yangu otubusa yakubabusa naye netaga kubadde mbantolede ku salam. Assalamu alaikum HAJJI wafe omubwa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. TITIIBYA Jakuluwa wanayewoya exactly should I begin and start? Wanyini aonawe HAJJI TITIIBYA. Of course muino kusoko kungamba ne munebaliza ku HAJJI atiyandabiri obulungi bwati. Bannange webale kulabirira HAJJI. Bannange webale. Afunto obutamakoma nyeko. Nkumi bbiri abiri mugumu kugenda kubera mpozi kulonda kwa bonna eranga mpozi buli omu ali muketalo kwa kunonya Kalulu wabula akakiiko akalungamya mpozi ebyokulonda kayite aka Electoral Commission kavuddeyo ne kalungamya ku ngeri ki Abesimbyewo gye bagenda okunonyamu Kalulu okusobola mpozi okwetangira ekirwadde kya COVID-19 kireme kusaasaana mu biseera ebino byennyini ebyokunoonyezaamu Kalulu eranga mpozi enkola eno bagiyise scientific campaign nga mpozi tewagenda kubeerayo kukuba nkuŋŋaana wadde okubeerayo mpozi okumiitinga abalonzi bammwe wabula Abesimbyewo bagenda kubeera nga basaba Kalulu nga bayita ku mikutu gya TV, radio, social media mpozi oba oliawo n'ebizindalo by'omu kitundu abagenda okwesimbawo batandise dde okubeera nga bakankana empale era twogeddemukko mpozi n'abamu ku bayimbi ne bannakatemba mpozi abagenda okwesimbawo okubeera nga banoonya Kalulu ne babeera mbuluufu nga bonna bawanda muliro. Twogeddeko ne Mathias Walukaga mpozi ngono ayagala kwesimbawo ku bwa meeya obwa Nsanje municipality era ng'agamba nti Sibamativu n'agamba yiyi abasajja bano nedda mujooga scientific egenda kukosa nnyo ababadde bagamba nti bagenda kulangirira ku ssaawa esembayo abasangibwa edda nga beetunda dda baalaga dda n'obwetaavu ne bayitaayita n'embaavu ne bakola n'ebiyinza okubaweesa obululu bo bagenda kusangibwa okusingira ddala abamanyifu bo bagenda kubeera nga bali kaweweevu naye ate era tebeesunga nnyo eno enkola eri scientific egenda kuyamba NRM okusingira ddala lwaki opposition egenda kutunyiga nnyo olw'ensonga ne banaaba nga bakafuwadde kafyu ng'ekyaliwo abantu agenda balonde gwe baagala badduke kankafyu ne babakwata ebipapula bisigaleyo eri kati omuntu alina okutambuza DR forms ezo aba atye kafyu okumukwata wabanga era banamukwata ku road block nti ova wanateva ku DR forms ozozane okulanga mukagaya abadde awangudde banyweza munyweze n'asula munda awo gazikyuka zibadde zange yazidde ewooli. Okusinziira ku Mathias Walukaga agamba ndi
Abesimbyewo abasinga abamu abapya ebibiina bye bibadde bigenda okubanjula eri abantu ku katuuti kaabwe nti abaffe ono gwe tuleese kati ku leediyo banaamumanya batya ye abaffe sente zigenda okubeera nga zivujjirira leediyo n'amativi zigenda kuvaawa abantu banaku waliwo bakandidates abapya abadde bazze nga bo banafu ku bibiina ng'ekibiina kye kirina okumulagayo mu bawagizi kyono gwe tukoze eki gwe tuleese kati mbudde buno tebagenda kubeerawo laalizi kati bagenda kumutegeera ddi bagamba tulina genda ku mareediyo na TV kati omupya agenda ku radio ki abagamba atya nti nze gundi agenda okwesimba egindi ku radio yo ekyokubiri radio ezisinga onojja wa sente zisasula programu ziza sente waliyo omulango bajjewo omulango bateekewo ogwo agenda okwesimbawo ataleese sente manje mwina okukola obulango mu butuwe era n'omulango nyini bwetaaga sere ekigamba n'omulango bugenda kuyamba omudde asangiddwa nga aliwo established nga mumanyifu naye kati omupya ne bwana wakola akalango bajja kubuuza ani ono alanga okitegedde. Mathias Walukaga agamba nti olaba abasajja ababadde babba akalulu ng'ensi eraba olwate ekiseera kino ekya kafyu ng'abalonzi batya okubakuba kibooko ani agenda okuuma akalulu kaabwe kano kakwatibwamu dda nga tekannalondebwa engeri gye mulimwe kati nga mmwe abayimbi mpise nnyo okusaidiya abayimbi lwa nsonga mmwe ate mubadde nnyo nga mukozesa nnyo social media kutambuza ebintu byammwe music nze mbadde ndowooza nti ate nenkola yandibadde ebanguyira nnyo kufeera tebatetegera traffic nga ndedakiika ebbiri olw'ensonga zirina kyali wange sula kusimba tumanyiganye tubadde tukola emirimu mu music ne bablogers tubalina ate nga n'erinnya ndirina nze lwembanga situuse wa muntu yenna mu makage kati omusaba akalulu waliyo oluyimba lwange olumutegeeza kye nsobola okukola obuzibu bwonna buli wali nga bamaze okunnoona nze empangula empapula mu kukyuka empapula akalulu wali obuzibu obudde bwakiro kubanga akalulu bakalonda omuntu saawa mwenda ngadduka ddeeka kalfyali memukwata nga balireko eyo byonna kati bali be bagenda okugamba nti katuyiseewo ono we wali obuzibu bwokka. Twayogedde kompozi ne manager wa Rema Geoffrey Kayemba wabula ye n'atutegeeza n'agamba eno scientific campaign ate yo nfunyo lwa nsonga abantu bebasuubira okukiikirira mu palamenti jjukira ono agenda kwesimbawo bukomansimbi mu south agamba nti ebukomansimbi south abantu abaliyo obuleediyo balina butono amanda bagakekkereza basooka naganika ku musana basobole okubeera mpozi nga bawuliriza amawulire gokka tebawulirizaako kintu kirala kyonna bawulirizaako mawulire gokka. Kubanga ekisooka abantu abasinga obungi Uganda ine miliyoni 45 abantu abali ku social media bali miliyoni abalina amasimu tukanga ate abantu betwagala bangi ate tutuba mu byalo n'amasannyalaze tegatali ba Uganda ebitundu 28 ebirina amasannyalaze bisigadde 72 tebirina amasannyalaze kati ne radio omuntu abeera n'akarediyo ke ng'alina amanda ge agateeka wali n'agaanika n'alinda essaawa y'amawulire ziba zinaatera okuwera n'agajjayo gye yaganisa Kubba najja n'ateekamu n'awuliza amawulire n'agassa kati ku mbeera Abannayuganda gye balimu ekintu ekya scientific tekikolerako ddala kati gwe mukyala Nabumpenje nnyoko olwedde yalina leediyo eyaawo kati gwe kisaalira omulamu alina leediyo yakuba n'emiziki leediyo ye nasukka byabiri akiwanika era kumanye kigenda nekisaba essaawa nekiwumula akiteekako afunyeyo kirango yani okojjoyita okampeiringe olabanga tekikola nolira majority. Godfrey Kayemba agamba nti babaleke basinkana abantu be nga boolaba nti agenda asinkana ab'ebukomansimbi kubanga olaba Amerika babadde mu kwekalakasa okwa George Floyd naye tebasobodde kwesiga bulwadde ne bano babaleke bagende basinkana abantu tebajja bawo kwesiga bulwadde ye abaffe kyo ki mulamu n'abalamuzi batuyambe bakijjewo okulonda kuba free and fair abantu bagenda kubatuukako bulungi buli muntu afuna information okulonda kuzanyuka naye okulonda okulaba kutya tulina okusinkana bakampeyini mejazi baffe tule nabo naye nabo balina kye bagamba nti tebagala saasaanya bulwadde bantu bayinza okufunira obulwadde mu rali mwezi mwagala ndowooza Amerika yafudde yaweddewo kwabadde mukeekanisa bwegatekyali muntu yenna kati abasajja bawere mazima nebazidde batya embeera kyokka ate
ekyewuunyisa Amerika mu kwekalakasa nga bangi ate basinze okulwala abatini leka kitegeeza nti abantu kukwatagana kikendeeza obubaka kati ate yali bakutya batuleke tugende tufuba ekintu kyaffe. Dr. Hilderman oba muyite Hilary Kiyaga ng'ono mpozi agenda kwesimbawo mawokota eri mpozi wali omukyala Ameria Kyambadde agamba nti ye ku kyalo oba ebitundu byagenda okukiikirira constituency yaabwe kituufu radio ne TV bituukayo bulungi naye ate amasannyalaze abasinga tebalina abalonzi abasinga tebalina ng'ate n'abaliko nga bagagga ku kyalo bambi abalina TV abamu bazibikako dde ebitambaala olw'ensonga tebalinawo ssente zisasula mpozi mwezi oba okugula kadikoda. Okota era tuli mawokota wano tuli mu kuwokota. Esooka obuze kubawuliza balwogola Simba Wolokoso. Abawuliza ba radio Simba naddala Wolokoso banayensanyusa nnyo okubawuliza. Kiyaga Hilary gegange Dr. Hilderman Ndikola Nsimbi. Of course etunyigiriza one twaleetaaza abantu basalewo obukulembeze si kulonda bulonzi naye tugenda okusalirawo eggwanga ekintu eky'emyaka 5 bannayuganda babeera balina okwekenneenya ensonga kinyigiriza si bakandidate bokka naye n'abantu okubeera nti osanga bagenda kulonda abantu abatali batuufu. Radio ziyimiridde zitya mu bitundu ebyo gy'oli? Ekisookera ddala zituukayo naye bwe twogera ku mawoko tuyinza okulowooza nti twogera ewala ne Kampala naye tuli wano Kinyana Mpindi n'ekibuga Kampala naye nina omukisa okutegeeza nti 80% abantu tebalina masannyalaze. Kaakati TV oba radio zikolera ku masannyalaze. So kale ekyo kikuwa fika nti abantu 80 ku 100 bagenda kwetaba mu kalulu kano indirectly nga tebamanyi na kiki beetabyemu kuba tebabawadde mwaganya kutuuka ku bakulembeze babe baagala babakulembere. Ekyokubiri abantu baffe baliyala nnyo bano abantu bwe baba bakola assumptions zaabwe basuubira nti abantu bwe bakolera assumptions ezo maybe be babasula mu kalina abantu abasula mu kalina bakola ebintu naye nga tebafumintiriza abantu bali ku ground bano bazunguli ba local men bamawokutaniani abali eno wansi atalina wadde ssente nti ne bwoba muwadde TV talina ssente ziteekako TV kuba bakimanyi bulungi nti TV n'okugiraba tuzisasulira era n'abo abaali bakikola covid olw'embeera gye tutuusizzaamu TV bazibikako butambaala tebalina ssente zizisasulira. Okusinziira ku Hilderman agamba nti kale newankubadde waliwo abasobola okubeera nga babeera ku social media naye ate ensonga ya OTT ereesa obuzibu olw'ensonga olina okusooka okusasula akasolo ako osobole okubeera nga ekkiriba. Nagamba nti ekintu bwe kibanga tewakyaliwo obuzibu kiyandibadde oba wakiri kirindalindamuko. Kwase mutimbagano nti lemise social media bo wennyini Mr. Government wateekawo omusolo gwe bayita OTT nti atagulina takulawo omutimbagano katale ate gwoyagala tusalirewo eggwanga nga tuyita mu avenue gwe wennyini gye wakugira tebiri fair man. Kati olwo kyekiddako tusuubira nti Electoral Commission ewulira amaloboozi gaffe era ffe ng'abaagala okukulembera eggwanga lino twongera okutuusa eddoboozi lyabo abatasobola kwogera kuba kati ffe tulina omukisa nti tebe babuuze ebibuuzo ate bali buziza Electoral Commission. If need be nga tetunaba ready twetaaga embeera ene esooka ekkakkane for the good of the country we call for it. Yagala ngende n'omuntu gwe ngenda okugenda naye mu campaign ampulire issues nziteeke ku mmeeza bamugambe wayo naawe wajja emyaka 15 okoze eki nange mbimubuuze naye ambuuze bye ngenda okukola kwegamba eggwanga libeere nti ligenda okukiikirirwa abantu abatuufu you know. Nga Mathias Walukaga Bagala obwa mmeeya bw'ensangi wabula ne Hilderman w'amawokota naye agamba ensonga y'emu nti kana Kalulu naye bakakutibudda. Katiko kagamba okulonda waliira okusuula akalulu ko kujja sigala nga wetubadde tukola. Kati kino just campaigns zezigenda okubeera nga ziri mu mbeera eno y'okubeera nga eri scientific. Nsuubira nti kibadde kigenda kubayambako oba concentrating ku butabeera na pressure nnyo nti ate nina ovuga ngende mu kitundu ky'egindi nina ovuga ngende egindi. Ekisookera ddala mu kulusula si bya pressure wabula tunoonya obukulembeze obulungamu oba obutuufu nga bwetabiddwamu abantu abaagala okukulemberwa. So si ffe kutuwewula because nze yali baddawo nga ngambe wange bamponyeza ssente za drive naye intention zaffe teziri awo. Twagala bannayuganda beetabemu ffe tulwanirira ddembe ly'abantu okuba nti liweebwa omwaganya than ffe abagenda okwesimbawo. Ku lunaku lw'okulonda bw'obeera ng'ogenda kuta abantu baveeyo ogenda kubata alonde baddeyo ewaka bwe bamala okulonda ne baddayo ewaka olaba akalulu bakabba weetuli ababayaye mwana olaba akalulu bakabba weetuli kafyu
egenda kubeerawo oba agenti balina okutambula bajje bagenda okuleeta zitali sheets otutambuliza mu mbeera eyo obeera oyagala tuyungusa obeera tufudde mayungwe. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso